yali ensonga eddaida nga digemagana ku Busoga ng'ensonga edo digemagana ni bano banaife abatera okwida kumwiga nayo babeta bata kodi Nyege Nyege ekifaananye Busoga kyeraga munsi ed'okulya naddala ku nsi ku ntambi za TV tikirungi tuli kwogera ku bigambo ebigemagana n'empisa ate n'okukuza abaana baife mu kutya Katonda. Usually emikolo egyo giba giweerewo nga gikomenkerezebwa twagaana ebintu twabona ebintu bye tutandisaine kubona. Much of it is condoms and so nikitegeeza nti eri ebyobuseegu era enaku ezo abaana tebajja ku isomero abaana baife ab'obugala bali kwonooneka lwa bintu otu n'ebyo kyokka nga argument eriwo eri nti it is a tourist attraction tulikufuna mu ssente. So bakulembeze banange ndikwenda tusalewo esente tudifune abaana baife babenga bali kwitaayitanibwa oba esente edo ezirimu omuzayi tudireke tukuume ekitiibwa kyaife ekya Busoga. Ndikubasaba bakulembeze banange ensonga eyo tugyetegereze bulungi ba members of parliament tugiteeseo ku bulungi, otherwise Nyege Nyege could be having money aye Nyege Nyege eri kwonoona abaana baife ate n'ekitiibwa kya Busoga eri kukityoboola. Mpirano Baba Bishop oyogere ku nsonga ya Nyege Nyege aye ndikwenda tutegeragane. Nyege Nyege zirajjayo bwerere wetaga mitwalo 3 okunjira 300,000 mwana kyo wesomera ine mitwalo 3 ejinjira mu Nyege Nyege ezira. Ekindi experience yage mu nankani ya Nyege Nyege bwebaawo hotel okuva iganga okutuka enjeru dibadidwire ereta abana Kenya ereta abazungu ereta abandi bona. It's a big festival. Mukiterezo wanga kimwe bizibu aye nekindi Kampala eriyo roast and rhyme basulayo roast and rhyme aye zirayogera ku ebyo Kampala zirabyogerako eriyo brackets and wine bulangiti n'omwenge. It's a festival ere ezirabyogerako aye ekyebusoga n'omutwa azira kikabusoga yena yakanagala ati kitabao really. So Baba ndikusaba icyo byempola ng'abasumba tuvuddeyo okutegeeza eggwanga Uganda nti Nyege Nyege si mulungi. Nyege Nyege azikukyusa bwongo bw'abaana bafuna kuboonoona. Kati ng'omuzadde ate ng'omusumba nvuddeyo okutegeeza abantu nti ekkanisa mu Jjinja tugaana Nyege Nyege era tugenda kusaba buli muntu yenna ayingiza mu nsenge eno y'okuwagira Nyege Nyege agenda kugwa mu mikono gya Katonda. Abavubuka naddala temwonoona bulamu bwammwe, temugenda mu Nyege Nyege. Nkubira ababodaboda omulanga muntegeera bulungi ze musumba Zakaliya wano abantu nga bwe mwakikola mu biseera ebyayita temwabakkiriza kulinnya ku bodaboda zammwe. Mbadde mbasaba mukikole. Abazadde mu kibuga Jjinja n'ebitundu ebiraanyeewo mbadde mbasaba mwogere n'abaana bammwe Uganda nti Nyege Nyege environment ekutoola mu birowoozo by'olimu yakutoola mu bintu ebindi. Okomenkereza otamiire, okomenkereza oyenze, okomenkereza emyoyo emibi gikwingire, wavaayo nga oli wasofu ddala bw'ogiireyo. Ebifutu bingi byosobola okujjamu wasanukiramu nenda okubakoba nti Nyege Nyege is not the best place yosobola okufuna isanu, oli better off nga togiireyo. Era ife tulina okuba abantu nti Nyege Nyege tali kubagasa, tumwetaaga kujjaayo. Byandikwa bikoba nti tuli bakuumi, era byandikwa bikoba nti omukuumi bw'atairewo bwabona akabi nga kaida n'atalabula abantu bwe banaafa baida kufiira mu kibi
ate omusaayi gwabwe gwina kuba kwaife. Aye yakoba nti singa omukuumi abona ekisitala nga kiri kwida yalabula abantu bwe bajja nga balabwirwa ne bafiirayo omusaayi gwabwe tiguba ku mukuumi bene baba biyiziza ku musango kuba balabwirwa. Waliwo endogereko nti embuulirire tefa yonayona twidye kulabula ti festival eri kujja mu maiso abantu abantu bagibona nga yabulabe. Aye embeera yeetaawo ereetera abantu okugwa mu bikkemu ebitali birala byabaleetera okwonoona obulamu bwabwe, byabaleetera okugwa mu mitowaana egitali mirala. Tusabe esaaleko nti totutwalanga mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Mwe bannamawulire, Brazil festival yayo omwaka ogwedde manye ekyatuukayo, amazzi agafubutuka mu nnyanja ne gatta abantu. Obusungu bwa Katonda bubeerawo, wasobola okubeerawo reaction. Number 2, omukulu ono abuuzizza tusobola kukola kisinga kisigala kigenda. Yes, ffe tugenda kuvaayo twogere era tugenda kusigala nga tusaba. Era maama waffe twagala kutegeeza tetuzze kulumba gwe era tetulina gwe tulumba, naye olw'omulembe gw'abaana baffe, abaana baffe betuzadde bwe kinaabanga kino kigenda bwe kiringa empisa engwira ejja netujoyininga kiba kikyamu. Ensonga endala, lwaki ennaku 3 mu mwaka tulowooza nti Busoga eteekeddwa gaggawala mu nnaku 3? Abakulembeze baffe bo bataddewo kiba MP baffe. Tulina jinji Busoga erina abakulembeze abangi abali ku ntwiko. Programu y'okukulaakulana ebifiire bimeka, lwaki tulowooza nti Nyege Nyege n'asobola okutoola ekitiibwa kya Busoga ng'abasumba ba Busoga tuli kuloba Nyege Nyege. Uganda yazimbibwa kumpisa n'obuntu bulamu. Bwe tubanga twangwira ekyambalo ky'obuwangwa bwaife, tutandika okuba nga tugoberera ebyambalo oba empisa d'abazungu engwira, tuba tuzira baana betujakuza. Idukira Busoga Uganda tukulire kumpisa na buntu bulamu n'ekituzimbi ffe ng'abasumba obanga abandi basobola okusirika tetujja kusirika. Nyege okukola ebyaffe njagala nkuddemu nti ekibuuzo ekyo ky'obuuza kiringa bw'onaagamba omusiraamu kakati tugenda kusala mbizzi ate tugenda zitundako Kristo. Naawe jangu otusalireko embizzi zetugenda okusala ku Krismasi kabe kasinge naawe ofuneko wali omudaala. Sirowooza nti ekintu kyenvuma ate bampa omudaala n'enkibeeramu, wabula fe omudaala gwaffe ekanisa naye tusobola okusindika amaloboozi mwetwogerera ebyaffe era tukimanyi nti ne mu Nyege Nyege babiwulira. So we are not ready kufuna mudaala tugende mu Nyege Nyege tandika okubuulira, because we are not looking for places where to preach to over from. We have already the places where we can preach from. That's why we are saying no to Nyege Nyege, and I believe we have already got the point. Naye tetujja kutwala ssente tutunda omulembe gwaffe, tutunda abaana baffe. Njagala kugamba nti nedda eri Nyege Nyege. Bene bajja okwogera tidaabogerera naidira ina apunti naida kwogera eyo bana bamaze okwogera mwidaafu naye ebibuuzo oba 3 oba 4 ebinaabanga biriyo mwida kuba nina adekisera ekyo. So FM What you have Ivani? Busoga FM. Busoga what? The man is Samba. Finance. We didn't forget about confusing out. I saw it's open was also like you apart. Media gavan briefings, abasumba babayine songa ngamusumba bayikuba ino. You young, because my first son is 47 years old. So all of you, I mean just your dad. So nchogera just olo agara. Now by doing this, not against her, but we are for the good of our younger children. These people, era ambaye basaba imwe abana mawuli
twemerere alala olw'okwamba eibanga.